Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda abandaba era bampuliriza, ekyandiikibwa kya leero kigenda kuva mu Peetero ekisooka essula 5 olunyiriro lw'omusanvu, era nga lugamba nti nga mumusindiikiririza ye okweraliikirira kwammwe, kubanga ye akuteeka ku mwoyo. Bassebo ne bannyabo, olwaleero ebitweraliikiriza bingi. Endwadde zitweraliikiriza, obwavu butweraliikiriza, sikulu fees zitweraliikiriza, amabanja gatweraliikiriza, bingi bwemenya biyinza obutaggwaayo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ebitweraliikiriza Yesu yagamba nti tebiyinza twongerako yadde oluviiri, naye kyava asaba nga tumusindiikiririza ye okweraliikirirwa kwaffe kwonna, kubanga ye agenda kuteeka ku mwoyo. Bassebo, kyenva nsaba tuleme kumenyekana bizibu byaffe, kubanga waliwo omwetegefu okubyetikka era n'okubirowoozaako, ate takoma kubirowoozaako, ate abiteeka ku mwoyo, ate takoma biteeka ku mwoyo, naye ate abitukolerako. Katusindiikirize ebizibu byaffe byonna eri Kristo, kubanga ye mwetegefu okubiteeka ku mwoyo n'okubitukolerako. Mukama abawe omukisa n'ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Mulabi waffe owa 3ABN, ntwala omukisa guno okwanirizaako ya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale kubeera mulabi waffe wa lulango, Mukama akumpeera omukisa. Ntwala omukisa guno era okwebaza Katonda abukeeseza nga tukyali balamu, erinnya lya Mukama zibwe. Kya nsonga okutendereza Katonda, kubanga ye nannyini bulamu. Gwe nange kera nga tuli balamu, kya nsonga okumutendereza n'okumusinza. Anga tulina mu byokuyiga byaffe enkyene ya leero, nyongera okukubiriza nno nti puroguramu eno nga bwe kunyumira, nga bwe kusembeza okumpi eri Katonda, nkusaba nno oyongere ogitegeezaako mikwano gyo, ogitegeezeeko abooluganda bobeera nabo awawaka. Bw'oba nti oli waka obakuŋŋaanye mwenna mutuule muwulize ekigambo kya Katonda nga muli wamu. Ab'oku mulimu bategeezeeko, twawo nno TV ekira endala zonna eyitibwa 3ABN, ojja kuba okoze makula. Nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyenkyene ya leero, nja kusaba weewombeeke tuweeyo okusaba. Ayi Kitaffe Katonda w'omu ggulu, weebazibwe otenderezebwe emirembe gyonna. Tukweyanza nno Mukama gwa bukeesezza okutuusa essaawa leero nga tukyali balamu. Tukweyanzizza kubanga okyatwadde omukisa nate okwogera ku linnya lyo. Tuluŋŋamye nno Mukama otuyigirize ebyoyagala enkyene ya leero. Tubeere koma kamwa kaffe Mukama, era otuyigirize ebyo byoyagala okutegeera. Tusabye n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekya leero gugamba nti omusota ogwawangulwa. Amiina. Omusota ogwawangulwa. Tujja kubikkulako mu lunyiriri lwaffe olw'okujjukira memory text, etusanga mu lubereberye essuula 3 olunyiriri lw'e 15. Wagamba bwe wati:
nange obulabe n'abuteeka nga wakati w'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Liri kubetenta omutwe naawe olibetenta ekisinziiro. Yali nsala ya Katonda nga awa ekibonerezo wakati w'omusota n'omukazi, n'agamba nange obulabe n'abuteeka wakati wo n'omukazi era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Liri kubetenta omutwe naawe olibetenta ekisinziiro. Mayiro nga 250 mu bukiikaddyo obw'obugwanjuba oyinza okiyita northwest obwa Sao Paulo, Brazil, yeri omusajja namukadde gwoyinza okuyita emmekete oba embaggubaggu. Omusajja ono akuliridde mu myaka ng'aweze emyaka egy'obukulu 66. Yawonya muzzukulu we ow'emyaka 8 okufa. Omusota ekika anaconda asoma ebyafaayo batuga gwe gusinga obuwanvu mu kibira ekyo e Brazil, gwali gwezinze okwetooloola muzzukulu we era nga gugezaako okumunyigiriza aleme okussa, oyinza okiyita to suffocate. Gukukwata ne gukwezingirirako ne gukunyiga gusobola okukutta nga tossa baabuwe gukulye. Kigambibwa nti kyetaagisa omusajja omu ku buli fuuti 3 ye mita emu okusobola okulwanyisa omusota ogw'ekika kino. Naye omusota guno ogwa mita 15, rather fuuti 15, ze mita 5, omusajja ono omu ye yagulwanyisa ate nga namukadde. Ekifo ekyandibaddemu abasajja abawera ddala 5 okugulwanyisa yakirimu bwogu ng'agezaako okutaasa muki muzzukulu we. Yeeyambisa nno ki? Yeeyambisanga bitundutundu bya njazi ebyamuli okumpi n'akambe nga bwagukuba bwagezaako gusalaasala okutaasa muzzukulu we. Era ekyamagero kiri nti yasobola okutaasa muzzukulu we okuliibwa oba okuttibwa omusota guno. Agamba bw'ati mu bigambo bwe nti bwe nalaba omusota nga gwetolodde gwezinze mu bulago bwa muzzukulu wange nalowooza nti gugenda kumutta, era ekyo kikyamuwa obuvumu okusobola okugulwanyisa. Bangi kuffe tulabye ku misota era byebimu ku byewalula ebitiisa. Era omuntu bwakugamba omusota n'awoga n'omusota, buli omu waali aleka kyakola, era nadduka okugudduka okugenda oba okuleeta omuggo bw'obanga oli muvumu. Eyo mu byalo gye tukulidde omuntu bw'awoga n'omusota buli omu oba akutte enkumbi, akutte ejjinja, akutte omuti, buli omu ng'adduka ajje balabe omusota guno engeri y'okugulwanyisaamu. Naye era kiva eri ku lubye Katonda bwe yatugamba mbu tujja gubetenta kuki? Ku mutwe, amakulu ag'okungulu. Naye ng'ovudde ku musota namukadde gwe yalwanyisa, naffe gye tulaba waliwo omusota ogw'enjawulo ogwali mu nsuku Aden. Guno nno gwe gwakema jjajjaffe Adamu ne Kaawa okulya ku kibala okuva ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Nagwo gwali musota. Ojja kulowooza okyaliwo oba bikkula nange oddeyo mu lubereberye essuula 3 tuve ku lunyiriri olusooka. Oli twasomye olunyiriri 15 naye katuga kusoma olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Lubereberye Genesis 3:1 n'olwokubiri. Gwagamba bwe wati: n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'atyo bw'ayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna
egy'omu lusuku. Laba bwe gukema omukazi era gumugamba nti bwatu bye yabagamba Mukama Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku, ne statement agikyusa naye nga aleeseemu ekigambo kya Katonda naye nga akikwese munda. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, ebibala eby'emiti egy'omu lusuku tukola ki? Tulya. Naye njagala twetegereze entandikwa y'olunyiriri lwe tuva okusoma olusooka nti n'omusota gwali mukalabakalaba. Ekigambo mukalabakalaba kigambo simanyi kigambo kirala kye nnyinza kikozesa okukinnyonnyola oba ng'ambe nti mukujjukujju. Omuntu ayinza okukyusa ekintu ng'alina kyakwetaaza naye n'ayita mu kkuba eddala, kwe kubeera omuki? Omukalabakalaba. Ekyoleka nti ono yali muntu wadde ffe mu kusoma tulaba nti gwali musota. Oyo yenna asomamu ategeera butegeezi nti ayogerwako wano mu lubereberye wadde ekifaananyi kireetebwa kya musota, naye tumanyi nti ono yali muntu, naye abaffe yali muntu kyono. Pawulo mu bbaluwa gy'awandiikira Abakolinso ekyokubiri olunyiriri olw'13 olwa essula y'e13 n'olunyiriri olw'3 wooleka nti omusota gwakema kaawa nga gukozesa obukujjukujju bwe tuyise obukalabakalaba. Weebuuza omusota gwo gujjawo obuvumu okwogera, era tukitegedde era kyetujja okuzuula nti wadde ekifaananyi ekyoleka kya musota naye agwekweseemu yali muntu gwe tujja okutegeera oluvannyuma nti yali muntu ki. Pawulo atugamba nti omusota ogwakema kaawa nga gukozesa obukujjukujju. We tusoma mu Bakolinso ekyokubisula 13 gwali musota gwakema jjajjaffe kaawa, era mu kukola kino gwasuula olulyo lw'omuntu mu ntata mu kuwangulwa nga tebalina ssuubi era nga basobeddwa. Kasita twakemebwa kaawa nakkiriza n'anoga n'alya, kyali kya kitalo nnyo era kya nnaku era kya kusaalirwa nti twali tuvudde ku nteekateeka ya Katonda bwe twoleka nti ate kyatugambye okukola kyetukola. Tulina ebika by'emisota wano ewaffe Uganda bye tumanyiiko. N'ensiko zikendedde. Waliwo gwe tuyita Salambwa, nagwo gwa bulabe. Waliwo gwe bayita Nawandagala. Erinnya simanyi oba guwandagala kye kyagutuumya Nawandagala oba guba mutono simanyi. Tulina gwe tuyita Temankima, tulina gwe tuyita Ensowera. Gyonna misota giri Uganda gya busagwa. Naye nno eringi ddala ebikanga 600 egy'obusagwa obungi okwetooloola ensi yonna ng'ate emisota gya busagwa gwegieko guno gwe twalabye mu ntandikwa oguyitibwa ogwali gwezinze mu bulago bw'omwana nga gwagala okumulya. Egimu ku misota egisinga okuba egy'obusagwa guliko oguyitibwa Taipan, Dubois, nga gino gyonna gisangibwa mu Gasemayanja nakyo oyinza okuba emisota egiwuga n'oga ate gino gyagenda ddi mu mazzi. Kati egimu ku misota gino giyitibwa Taipan, Dubois, ng'era gyo gisangibwa mu Gasemayanja amanene oba seas, oyinza ogiyita sea, wamu ne Eastern Brown Snake, nga gino gyonna egimu gisangibwa mu mayanja ageetoolodde olukalu lwa Australia. Ya bulabe nnyo era gya busagwa. Naye sesota asinga okuba ow'obulabe mu gyonna y'oyo eya jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne boolesa obutali buwulize eri Katonda. Yo ensota gya bulabe era gisobola okukubojja n'ofa, naye mwattu kusinga esota yakema jjajjaffe
kaawa n'alya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi, kubanga gwatusuula okuva ku kitiibwa kya Katonda era gwaggulawo enzigi z'ekibi n'okubonaabona gwe nange kwe tuyitamu essaawa ya leero. Era gwali kitalo nnyo nti ensi yafuna ekizibu ekitabeerangawo, ensi yakyuka, ekkubo ensi lye yalina okukwata ate yakyuka n'etambula mu kkubo eddala. Twebaza Kristo eyatuwonya obulabe bw'omusota guno. Nye bannange, Sessoto ono ayogerwako bw'ati yaani? Sessoto ono yaani gwe tulaba eyakema jjajjaffe Adamu ne Kaawa? Bikkula nange mu kubikkulirwa, bikkula mu kubikkulirwa essula 12 olunyiriri olw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Kubikkulirwa essula 12 okuva ku lw'omusanvu okugenda ku lw'omwenda. Wagamba ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Omusota gwogerwako gwali mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ogusota ogwogerwako gwakema bajjajjaffe Adamu ne Kaawa si mulala, ye Setaani. Giri emisota gyonna gya bulabe gitubojja n'okufa ne tufa, naye ate ogusinga obulabe yono Setaani eyava okuvaawa mu ggulu, avaayo nga babaddewo kirutalo n'atasangibwa nga akyayina te, kyava asuulibwa ne bamalayika be ku nsi. Yakira ku ki? Kukema era kusuula jjajjaffe Adamu ne Kaawa ne bava ku nteekateeka ya Katonda gye yali alambisa obulungi ne bakola ebyabwe. Amoyira amalungi gali nti omusota guno gwawangulwa dda. Amiina nnyo. Omusota guno gwawangulwa dda. Tuddeyo twetegereza ensala ya Katonda ng'awa ensala gye yali awa mu lubereberye essula 3 onyiriri 15. Lubereberye essula 3 olunyiriri olw'15. Oba tuyinza okutandikako emabega nga bamaze okwonoona, onyiriri essula 3 okuva ku lw'11 n'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere, kubanga beekweka okuva mu maaso ga Katonda nga bagamba nti tuwulidde eddoboozi ne twekweka tuli beereere. Oludde ku muti gwe nakulagira obutalyangako. Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga naye yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Awo jegerera otambula. Katonda asooka kubuuza Adamu. Adamu ne yeekwasa omukazi. Omukazi wuno yeekwasa ani? Omusota. Naye ng'omusota tutegedde nti ye Setaani. Mukama Katonda n'agamba omusota ti kubanga okoze kino, okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nye sira njaga tuyiteke ku nnyiriri 15 nti nange obulabe n'abuteekanga wakati wo n'omukazi, era wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi,
liri kubetenta twe naawe olibetenta ekisinziiro. Amiina nnyo. Wano ewali essuubi lyaffe ng'Abakristaayo tubadde twali tusobezza Katonda tuvudde ku nteekateeka ya Katonda, naye Katonda atuwa essuubi nti bwe tukizza ku makulu ag'okungulu omusolo we tugusanga tukuba bukubi ku mutwe kapa nga tugutta. Bwe guba gufunye omukisa gutubojja weewaawo tusobola okufuna eddaga ne tuwona, oba oliawo ne tufa, naye ng'ekyo kya kungulu. Omwana w'omuntu Kristo eyali ew'okujja abetente Setaani ku mutwe, gwe nange tubeere baki? Tubeere balamu. Kristo bw'ajja, olunyiriri olwa Kristo okujja n'okufa kwa Kristo ku musaalaba ffe tusobole okubeera abalamu. Era kino kyatuukirira dda Kristo bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa. Setaani takyayina buyinza era Setaani takyayina maanyi ku ggwe nange wadde ng'akyaliwo era ng'akyatukema, naye okufa okw'emirembe n'emirembe Katonda kwe yali atusalidde nti bwe mulira ku mutwe ogwo temulirema kufa, okwo Kristo yamuwangula e Gologoosa. Yesu yajja mu nsi mu kuyita atulokole okuva mu kufa era alyoke atununule okuva mu buyinza bwa Setaani bwe yali atusibiddemu. Bikkula nange mu Bebbulaniya essuula ey'okubiri olunyiriri olw'14 watugamba ki? Bebbulaniya essuula 2 olunyiriri olw'14. Bebbulaniya essuula 2:14 wagamba, kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo, olw'okufa alyoke azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa, ye Setaani. Amiina. Okufa kwa Kristo kwaggyawo amaanyi ga Setaani, kuba Setaani kwe kufa. Setaani ekigendererwa kye kulaba nti tumwerekerako mu muliro ye ne bamalayika be, ng'ate ye geena yateekebwateekebwa ye. Naye Kristo okufa kwe kutununula mu maanyi ga Setaani ne tubeera balamu. Kufa kwa Yesu ku musaalaba kwakakasa nti omulabe w'olyo lw'omuntu tasobola kwawula lubeerera lulyo lwa muntu ku kitaffe Katonda atwagala. Katonda yali wa ddembe okutusaanyaawo tubule emirembe n'emirembe, naye Katonda yali wakwagala obwenkanidde awo nti ate yatuwa omwana we omu yekka ajje atufiiririre atununule mu kufa okwali ekibonerezo Katonda kye yatuwadde nti mwewulira ku muti temulema kufa. Naye thanks be to Master Jesus, yeebazibwa oyo Yesu eyajja n'afa mu kifo kyaffe ne tubeera balamu emirembe n'emirembe. Wadde Setaani yayigganya n'abonyaabonya Kristo ku musaalaba, naye okufa kwe kwatuwa obulamu obutaggwaawo. Amiina nnyo. Singa oddayo ku musaalaba n'olaba ebikolobero ebyakolebwa ku Kristo, baamuwandulira amalusu, baamufujjira buli kimu, ne bamulagira awo omwana wa Katonda yejje ku musaalaba, naye byonna byonna Kristo yabigumiikiriza olw'ekigendererwa gwe nange tusobole okubeera abawanguzi nga tuwunzika ekyogera kyaffe ekyenkene eya leero. Omusota ogwawangulwa ye Setaani. Setaani okoze ki okulaba nti omudduka? Kubanga akyaliwo era akyayagala bangi bayagala okusaanyaawo. Naye kyansonga okwekwata ku Kristo okulaba nti omudduka, ebikemo akyabireeta era abitwolekezza, naye kyansonga okumudduka nga twekutte kuki? Ku Kristo, kuba Kristo bwe buwanguzi bwaffe, bwe maanyi gaffe. Nsaba Mukama akumpeera omukisa enkene ya leero nga tuyita mu nsene y'ekibi, nga tutambula eno n'eri, Setaani ng'awuluguma ng'empologoma enoonya gw'eneerya. Twekwate ku Kristo Yesu Kristo, twekwate ku Kristo Mukama waffe, tujja kubeera bawanguzi. Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Tukweyanziza Ayi Kitaffe
olw'ekyokuyiga kyotuyigiriza enkyene ya leero. Tweyanzizza nate kubanga bwe twaweebwa ekibonerezo ekyokufa emirembe n'emirembe tewatuula wabula wajja n'otufiiririra otunule mu mikono gy'omulabe Sitaani eyali atuguze nga tukkiriza okulya ku muti Mukama gwe yali atugaanye. Weebazibwe nno ggwe Yesu Kristo eyatununula okuva mu buwambe ne mu busibe bw'omulabe Sitaani. Tuwe nno amaanyi n'obusobozi okusobola okuwangula enkwe n'emiteeru gyonna omulabe Sitaani gy'atuteerawo, so okubeera abawanguzi bw'onooba okumeza obwakabaka bwo. Tuwe emikisa gyonna Mukama kutandika olunaku olwaleero tubeere nga tufuluma ate era otukumitira mu lunaku lwonna. Bwetyo tusabe n'okwegayirira ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa, siiba bulungi. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.